Hi guys, hi everyone. Mugamba chi muli bulungi naffe wetuli mikwano swawu mwegende etya nzize kwogera ku kiriwa waliwo abantu abakibabalira obubi about social media. Mugenda ku social media gulawo TikTok oba gulawo ki kati funa omuntu shifa muvuma obubi omuvume kino akuddemu amentioning erinnya lyo ofune following. Yes, following ojja kufunayo gy'ofunye ofunye n'abakuwagira osangeyo n'abamu ku abo baba batayagala shifa bakwegatteko. Naye okimanyi mu abo abakwegasseeko muvume shifa olw'okuba tebaagala shifa obadde okimanyi nti togenda keera bagamba kyamagezi bayimirire naawe. For example, after abusing people on social media bona jatolanga business njate mune ntunda kino mukinguleko bagenda kulaba nga omuvumi baba bafaani bo mu kuvuma abalala nti hey detwebowa kati following kino kubanga kimanyo vuma kivume ku bantu tusekemu tutwaliriza olunaku. Yes, ojja kubafunira bajja kujja naye omanyi nti abo abantu bonna b'oba ofunye ne bakufollowinga olw'okuba nti oputinga abalala down bakufollowinza olw'okuba abalala bambi goli obeera busy omusajja omukulu oba omukazi omukulu oba busy mukuwuliza abalala obubi bona asangayo omukazi wattu apostinze nga musanyufu ojja labayo abamuwano malogambe oli gubi oli boti mbwawulire bubi toyina kyogenda muwuliza bubi agenda sigala obulamu bwe butambula ate abamu tupostinga for business. Nja kwambala suiti yange eno ngena funa yangamba shifa I want that suit njitunde fe social media munange tugikozesa business tufunyeeko emikwano tufunyeeko connections ennungi ekyo munange bwotakibuuka eyakubalira ovuma abantu mubi nnyo ali kufiiriza munange si buli muntu ali ku social media mbu abatayina makulu. Kuliko abantu ab'amakulu kuliko abantu anaawulira omuntu avaamu ekyamagezi agamba owaye kannekwate kwono naawe bajja kulaba omuvumi oba awuliza abalala obubi bagenda kulaba obudde bajja bukuwa bakutunuulire balabe n'ebyokola naye era bagenda yes era bagenda kulabira mu kiti ekyo bakulekaawo bwe batyo nti lwe twagadde osekamu nga tulaba omuvumi atayina mpisa katugende tulabe ku gundi obudde buyite bamale bascrollinge badde ku mulala gye bajja osangira ffe abalanga engoye ze tutunda batugule. Nkomyewo tetujja kukoma kuyiga na kunyumyamu. Waliwo kyembadde njagala obbagamba. Okimanyi nti gwaddaawo ng'olina kyokola ku social media nga buli wopostinga ovumwa oba olumu n'ogamba nanditaddeyo kano naye ekikulu bavuma bajja kummalamu amaanyi. Mukwano nzize kwogera naawe abeera lyetiitiira notya n'ogamba bajja kumalamu amaanyi bajja kuvuma. Keep on doing you and being you. Kola kikyo mukwano. Omu babiri bajja kuvuma naye ate ekikumi kijja kwagala tekikusupporting. Either olanga business yo kyonna kyokola oba oyina talent yo ng'oyina kyolaga abantu. Mukwano continue doing that. Mugenda ofunira obulango endorsements ez'enjawulo mugenda ofunira connection. Continue doing what you're doing my dear. You find it in Uganda whereby omuna Uganda ajja kugenda ku Rihanna naseka Rihanna nga posting olubuto lwe. She's a multi-billionaire. Come on. Yes, yafuna olubuto lwe mu budde bwalwagalira apostinga akola byayagala. Mugendeko musome ojja sangako abannayuganda nga bagamba naawe Rihanna okisussa akabuto kakufaananyiza nga bamuvuma mu Luganda. Kati gwe bayita omunnayuganda. Omunnayuganda era gojja osanga ng'ajja kuvuma nga tannamanya ki ky'oyogerako. Omusange ng'akaayana ku kintu nga takimanyi. Ojja kupositinga ekintu takirinanangako tachi experiencing kako omusange ng'akiyombera.
Nekirala ntumiddeko waliwo eyanvumya awo ku Facebook oba yabadde ayagala linnya bamuyita Asiimwe kamwogereko kuba bambi ayagala linnya yagambye fe abakozesa economy tuli banaku tuyina amaalo weyasoloko by the way saakomye kukozesa economy netise n'amatooke kankuwa ekyoyagala onvumire dda netise n'amatooke ago maze okugapaakinga for my good friends nabaleeteddeyo akamere munaage neŋŋabukiro buno lwaki mbasitwalirayo mikwano gyange kamere katooke wano munaye akatooke kabula karoyiko ke Uganda bijanjalo byennyanja kikalu yes mbibagabire saakomye kozesa economy netisse n'amatooke yogera ku maalo and I'm fine and happy ate buli wolabanga omuntu ng'akuvuma nga tolina ky'omukozi omuntu n'akusojja n'akuvuma n'akuwalampa takumanyi tomulina nanko tomukeberangako toweegomba namukeberako bimukwatako buli wolerabanga omuntu ng'ali bw'atyo nze ate bambi mu kifo ky'okuwulira obubi ate mpulira nnaku kubamba mmanya nsinze nnaku abonaabona mu mutima gwe kati nze bwenseka bambi abamanyi nti nno nze amutwalako essanyu lye kati aba ayagala bambi anvume tuweere nga tuwulira bubi tubeere mu kiguruupu kye ekyokuwulira obubi at that moment ate nga bambi mugenda ne mukyerabira nti woba olina obuzibu bw'oyitamu ffenna tubufuna lwakuba tumanyi bwe tubuhandolinga tetuteeka naku yaffe oba bizibu byaffe ku balala okitegeera twebuuza bwebuuza n'otuula wansi n'ogamba nyina obuzibu bwe buti but where did I go wrong okitegeera just kutuulamu katono omuntu n'okaliculatinga bintu bulungi we all have problems we all have issues nate tetubiteeka ku balala batalina kye batukoze mufuna omutima ogusanyukira abalala bw'aba alina kyaliko bw'aba alina diiru gyakubya alina business gyakoze bw'aba alina any success gyatuuseko mu bulamu bwe si ye reason yo gwe okubeera nga bw'oli nedda bambi naye aba alina mbeera mbi bagamba kyova olaba bo batiimu shifa bino ebintu babitegeera mangu era ne banyumira obulamu kati mulekere awo okusojja abantu for no reason ninga omuntu ddala omubuuza ate it is okay not to love someone si buli omuntu aba alina okwagala omulala naye tostopinga ku bintu bya muntu nga tomwagala just scroll and move on simple naye ogenda n'olaba omuntu ali bize afiira ku muntu ali bize alwana olutalo atabuse era nze nseka busasinanga kati bambi ennaku eri kwoyo bambi mulwadde obwongo n'omutima wallahi teri muntu alina bintu nga bitambula bulungi afuna obudde okudda ku balala abasojji toli mwana wa maama we toli muganda we toli wa kika kye ayagala akutegeerere ayagala kubulya boyina okwogera boyina okwambala boyina okulya boyina okuseka buli kimu bannange n'oweebuuza nti ekika kye kyo yakitereeza dda n'akimalayo talina bizibu bye era nze ntunula butunuzi ne kutunuulira ng'onsojja ne nga kati oyo ennaku gy'ayina oluusi bagatta enjala n'agatta okumenyeka omutima n'agatta ate nga bw'otuula n'oweetereeza ansaazi oba ozirina ansaazi oba ojja zifuna ziri mu gwe kizibu kyo teri mulala mbaagala nnyo